Vetting has been successful. Chair. Vetting has been successful. Sorry, you want Luganda. Vetting ebadde successful nnyo era ebibuuzo mbizeemu nga bwebimbuuziddwa era nga nsuubira okusinziira ku ground gwenkoze bwe ngattako marks zenfunye okuva mu vetting inshallah nja kubeera flag bearer wa National Unity Platform mu Lubaga South constituency. Bubaka ki bw'olina eri abantu abanyooma bannabitone balowooza nti tebasobola? Njagala okutegeeza bannayuganda ekyokulabirako tukiweere His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali muyimbi n'avaayo n'akyusa eggwanga n'ateeka wansi career ye ya music n'alwanirira bannayuganda n'aleeta enkyukakyuka. Bano abantu bonna b'oli mu kulaba wano bazze mu process ya kubanga basunsulwa okubanga beesimbawo bakiikirira ebitundu ebyenjawulo. Buno obukulembeze oba leadership eno eri democratic mu Uganda gye twetaaga. Ani yaleeseewo kino ye Robert Kyagulanyi Ssentamu yali muyimbi. So nange nga comedian abantu bandabireko nti tetukoma kubeera bubeezi bannabitone na kusanyusa abantu naye tusobola n'okubakolera mu nsonga z'obakiikirira nga bw'olaba mu parliament oba ku bwa kansala oba ku level yonna yonna. So it's not all about only entertainment. Osobola okukiikirira abantu bulungi nnyo ate n'obaweereza obulungi nnyo ate nga tovudde na mulimu gw'okola ki gw'okola. Abantu abasinga batunyooma ne bagamba mwe muli bannakatemba oyo agenda kukola ki mu parliament. Naye guno mulimu nga bw'olaba oli bw'atunda ennyaanya. Omuntu atunda ennyaanya atunda empuuta bw'avaayo ne yeesimbawo tosobola vaayo n'ogamba oyo mutunzi w'empuuta yeesimbawo biki. Baba n'ebirowoozo ate baba n'obusobozi. Kye kimu naffe nga bw'owulira nti oli looya oli muvuzi wa taxi naye yeesimbyewo nange comedian nsobola okwesimbawo ate nemba wa mugaso nnyo eri ekitundu kyemba nkiikiridde. So abantu tebenyooma oba oli muzinyi dansa oba oli munnakatemba oba oli muyimbi osobola okukyusa eggwanga ng'okozesa talenti yo. Awangaale Ssaabasajja Kabaka n'abagereka agerekera Obuganda Ssanga lya Mbogo agaana abakyala okweyambula.